Nebazannyi bakulu bange bonna baganda bange nammwe mwenna abazze kwerekera taata emirimu gyagimaze era agimaze bulungi era tumukubireko mu ngalo era ffe tukkiriza nti taata ali mu ggulu era tufunye malayika endala etulwanirira. Nebaza nnyo bonna, nebaza nnyo omuntu ow'enjawulo gwe tuleseeyo General Sale Musabe abadde wankizo nnyo mu bulamu bwa taata. Bwe twagenda ne taata wa General yamugamba nti ffe tetusobola kukuvaamu era tuli naawe, era General Sale tukwebaza byonna n'abalala bonna. Taata Mukama omwoyo gwo akuumuze mirembe. Tweyanziza mwebale kujja Vice President Eromula, baminisita mwenna abakungu ab'enjawulo tusaasuba. Amanya nze John Tamale Mirundi nga ndi munnamateeka okukolera ku Parliament. Ngenda kuwa omukisa baganda bange bonna buli omu ababuulira amannya ge then tweyongere ne speech. Neyanza nnyo erinnya nze Natongo Teddy nga nze nasoma byakulima era ndi agriculture officer e Kyotera. Manya Joseph Tamale Mirundi Junior. Amanya Masadi Kumari. Amanya gange nze Nakanjako Josephine. Amanya gange nze Nakanjako Sylvia. Namgara Angel. Namuli Bridget Josephine. Salimbe. Namuli Jane Mary alias Maria. Dr. Tamale Gilbert. Bakungubazi yeno family tata gyalese nga nze mukulu waabwe. Waliwo abaana abalala abatali wasaagala bagambe nti tubawodde. Waliwo abaana abalala abato abasinga kuno abali gye bali. Ntandika okwebaza mwenna abali wano olw'okujja otukungubagirako taata. Taata mubadde mumumanyi na mukwano gwammwe ffe abataata waffe era tulina ennaku nyingi ku mutima bwe twogera ku taata. Kansooke okwebaza President, His Excellency the President of Uganda. President yayagadde nnyo taata ebbanga lyonna si kati myaka 3 nze yanyumiza nti yasinkana President ne General Sale Musabe ng'akyali munnamawulire ng'agenze bakolako interview stadium gye basisinkana ne bafuna omukwano bwe batwala obuyinza ne basigalira nga bamuyita okukola naye bamuputa into okusaabira this country kyabadde akola. President alabiridde muzeeyi ne bwe yava mu State House yali amulabirira. Muzeeyi yagambanga nti President yayogeranga naye buli lwakuna ng'amukubira essimu era bwe yakolanga ensobi waliwo ebiseera ebyo muzeeyi yali nnyo obubi I think baali bakyakiridaaki n'amugamba kati Tamale genda kukubiranga essimu buli lwakuna tuyite mu byeyogedde mu wiiki. So yamutwalanga mutabani we yakolanga ensobi naye ng'amwagala era bw'oba okuba okulaki. President yandisibye muzeeyi mu bintu eby'ekyataka teyamunenyako mu public yamwagala nnyo era President yasemba okwagala taata ne taata teyayagala. Ffe taata abadde wa NRM omukyala wa DP maama ow'ekyengera I think wa movement naye
ye wa movement ddala naye nga taata buli omu endowooza zonga buzze gyakulekera. Njagala nzireko okwebaza sipiika wa parliament tebannamwogerako nnyo naye sipiika Right Honorable Anita Amoko. Sipiika ne muzeeyi bavudde mabega nga baagalana nnyo era mu kugera kwenze yagambanga nti sipiika yali buli yafunanga financial difficulties ffenna ze tubeera nazo nga ne sipiika tannafuuka sipiika ng'amukubira ku ssimu. Maama oyo w'ekyengera asobola okubabuulira nti sipiika yampanga ssente miliyoni 5 omusingi mwezi nga tannafuuka sipiika. Ninzireeta wa maama w'ekyengera muganda waffe Beni ono ndowooza yali mulwadde naye yayitamu ne mu bbanga lye yali omulwadde ng'atuwa ssente. Ne kati mu biseera bino abadde ankubira n'agamba son, I have a message for your father bweyafuuka sipiika. Muzeeyi bwe twamugamba yatuweereza miliyoni 10 n'atugamba bwe muba nga mulina ebirala byonna let me know, my office is open. Era sipiika abadde atubeereddewo nnyo. Njagala okwebaza abantu bangi ab'okwebaza saagala kubeera byonna bawandiise. Minister for Presidency Honorable Babide Emili Babalanda. Honorable yakwatagana I think ne muganda waffe Bebe Cool ne Farouk ne bagenda wa president ne banja ensonga za muzeeyi era abadde akola kinene nnyo ng'akonsaltinga muzeeyi wabeeredde awo obulwadde nga muzeeyi alinga amanyi omwana afa ng'amanyi okugamba kubirako ku gundi n'akugamba kubirako gundi negundi abataakwatanga nga bakude bano tebakutte ng'akyewuunya. Honorable Babalanda abadde akwata akasimu ga muzeeyi n'amuwa amaanyi agabeerawo era abadde atuweereza obuyambi. Haji Eunice Kakande bebe amanyi relationship naffe gy'abadde alina n'omukulu oyo Haji era nga yatugadde okutuuka ewa president. Omwami ono atubeereddewo nnyo mu bulwadde bwa muzeeyi even before nga ne muzeeyi tannabeerawo. Muzeeyi ayambiddwa abantu bangi mu bulamu bwe tannalwala ne bwalwadde. So bwe tukwebaza olwaleero tukwebaza n'ebyemabega. Haji Eunice abadde atubeereddewo nnyo. State House Controller Jane Barichi omukyalo we naye bulungi nnyo. Pulezidenti bwe yawa order nti muzeeyi ajjanjabwe tubadde ne bbiru mu ddwaliro nga ziri mu miliyoni 43. Omukyalo Bebe Cool bwe yamugamba n'agamba nti nina orders ezimpeereddwa nti muzeeyi agenda kujjanjabwa ne amaka ge gasigadde gatambula. Bebe Cool ogenda kunsonyiwa kimugenda kigamba Cool oyo bamuwa miliyoni 7 galabirire famire zino. Omutebusaagala mugambe nti bamaama bazaala nnyo n'abaana si bamaama omu oba babiri naye famire nnene. Muzeeyi abadde amanyi bw'atwala famire eno. Bebe Cool oyo yantuuza n'agamba gwe mukulu wa bonna njagala tulabe nti buli famire abakyala abo babeera bafuna. Peter Ali Moses, Marketing Manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester
Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.